bambuuza ebintu bye Turkey, bambuuza ebintu bingi, abamu bye mbaddamu si bye baagala okuwulira. Olunaku lwa leero nzize tusobole okulaba nga twogera ku nsonga ezo. Now, many people have been asking me about Turkey. I left Turkey long time ago. Lwakuba abamu simanyi oba ekintu ekyo tebanaba kukirealizinga, naye Turkey navaayo dda. I think ndowooza oba kati ziweze 9 months kuba navaayo mu October 28th. No, not October, August 28th. So ever since then, nenkola ki nenvaayo. Oh, okay, sorry. So okuva lwe navaayo bangi bazze bambuuza, Rashida tubuulire, Rashida njagala genda Turkey, Rashida njagala kukola kino, Rashida njagala nyambaako kino Turkey, nsuubuliraako, which is hard for me. Bannayuganda olunaku lwa leero nzize obabuulira ensonga ezimu, because some people babadde mu inbox yange nga bambuuza ebintu ebimu nga bwe mbibabuulira bambi tebayagala, oba abamu twayogerako nabo edda nga mba nnyonnyola ne mbagamba kale ojja kujja biki nga like nga mbabuuliramu, naye ne bikola ki ne bigaana. Kati ebintu byakyuka. Munnayuganda ali ebyo bwe nkugamba nti nno sijja kusobola oba nnoonyako ensi endala oba sijja kusobola kuyamba, tokinyiigira. Seriously, tokinyiigira. Tukkirize tugaane. Ebintu ebimu byakola ki byakyuka. Ebintu ebiri e Turkey byakyuka. Embeera yakyuka. Number one, since nga wembagambye Turkey navaayo, that's one. I no longer live in Turkey. I no longer stay in Turkey. I went to the Netherlands, nenvaayo, plus also other countries. Nazo nenvaayo, currently in Hong Kong, but I am on and off. However, Turkey nja kulwawo okuddayo. So, abantu abagala okumanya ku Turkey. Turkey right now eyina inflation. Today mbadde nsoma waliwo olupapula olumu luli mu US baluyita The Guardian nga egamba ebadde ya reporting ekintu kino 22 hours ago ng'egamba the inflation in Turkey has hit 80%. Okitegeera 80%. Olwo olupapula kiri ayagala okukimanya okubikeberako sobola ogenda n'okebera ku The Guardian. Kitegeeza kinti inflation bw'eba erinnye mukwano kiba kizibu nnyo gwe omugwira okulinnya ogende okuggyako abaliyo already nti bo already ekintu kibasanze kibatomedde negwe omupya oba teweetaaga gende eyo oba tekijja. Inflation etegeeza kinti ebintu byonna byeyongedde, ebintu bya bbeeyi, omusala kwegamba bingi. First of all, prices ziri high, ebintu babyongeza. So bw'oba obadde ogula sukaali ku 3,000 nga bwe mugiraba nti ne Kampala ebintu bwe birinnye, naye ate eri ebintu birinnye nnyo. Nabwire Sumaya, thank you, welcome sweetie. Ebintu birinnye nnyo, ebintu bye Turkey ekyo mwaka kiraba e Uganda, but ekiri eri kifumba mutuku. So bwe nkugamba nti nno yiiya ku nsi endala banaye tonyiigira, todda mu kunvuma mu inbox. Oba obuze mu inbox yange ng'ozze kusaba buyambi, leka nkuyambe, nkugambe totomera. Kigasa kigwe nze okuwaga ahead oba n'oŋŋamba nkufunira omuntu agenda okugobera visa oba agenda okuyambako oba agenda okukola batya n'otuuka eri ng'otomedde. Njagala nnyo winning team. Bw'obeera ng'oli follower wange nga kituufu wa subscribinga ku YouTube channel yange, wasalawo ononyiga like ku Facebook page yange, kitegeeza oli mugoberezi wange. Hey, Uganda tamuno. Oli mugoberezi wange. Bw'oba mugoberezi wange, mba saagala okole ki? Oba ekigambo kye njogedde kituufu. Mba saagala otomere. Byebimu ku byanziguzaawo channel. Nganda abaana abamu batomera. So mba saagala nnyo mutomere bakwano. Bwe nkugamba nti n'ekintu kyo kyayiika, nze kennyini sobola kubeerayo. Ate lwaki mba nkurecommendinga obeereyo? Okitegeera. Another thing is salaries are low. In Turkey, salaries are very low. Sente, inflation yalinnya, sente ebyenfuna byayo ne bityankalana. Salary tebamwongeza. Bw'oba wali ofuna kakadde keeri, okyali ku kakadde, kyokka nga rent bamwongeza.
buli kimu baakyongeza naye ng'ate wali eri osigala tokola ki wali eri nga salary osigala tolina ogenda okubitemaatema mmere simanya bikoze bitya simanya biki nga tosigazzaawo eyo nayo nsonga salary tebamwongeza olaba nabo bennyini beeremereddwa so buli lwenkugamba nti embeera yeeyo nzibu so mbasaba nnyo abajja mu inbox yange nga munsaba mbabuulire connections ezo nti bambi sijja kusobola kyesirya saagala nkiwe bannange bakirye kuba kiba kifuuse kibi ekintu ekirala when I used to live in Turkey I also had a contract ku internet naye contract yange yakola ki natuuse kubanga we natuuka okuvaayo nga contract yange ekyaliyo ne bagaana ogikyusa ne baneetoolooza but can you imagine olwa inflation banyongeza ng'ate contract already twali twakanya ku ssente endala nagenza okuddamu okusasula omwezi ogusembayo because ever since we navaayo simanyi oba calculations baze bulungi okuva we navaayo let me see October November savayo August navaayo October okuva mu October we navaayo mbadde nga nsasula internet paka kati but can you imagine last month nagenza okusasula nga banyongeddemu ssente ngate contract bamusayininga ekintu ku contract kisigala kyekyo naye nasanze banyongeza nga tesobola kaayana okiraba siina gwe ngenda kaayanira bo bakufulumiza bill that's all kati gwe munnayuganda bwe nkugamba gwambuuza mbu njagala kumanya bikwatagana ku ttaki simanya biki oyagala nkutomeze seriously oyagala nkutomeze bwe nkutomeza ng'ate ogamba nti nyina empisa embi ng'ogamba akakazi kantomeza banange twebeereremu seriously bw'oba olaba nga kyemba nkugambye kiwa amagezi banaye mu commentinge mbalaba abaliko mu subscribing ku YouTube channel yange because most of the time bino ebintu mbiteeka nnyo ku YouTube channel yange updates job opportunities ebifo bye mba visitinze nga birimu ku mulamwa oba nga bisobola okuyamba munnayuganda ku YouTube channel yange kwe mbeera mukebera wano ndeetawo obusamambiro ekyo kirala nti buli kintu kyonna kyalinnya now ebintu byonna byonna okulinnya ebyo bireetera ki the attitude towards foreigners banange eri high the attitude from abantu abataki it is really tough because bwe batunuulira ba foreigners balabira ddala nti ffe tuba tuzze okugyawo ssente zaabwe ozitwala balabira ddala nti ffe tuba tuzze kuyoola tutwala so attitude bacomplaininga balabira ddala nga ffe tubatwalako ssente n'embeera so si nnyangu hey ziwa Ivan here oli otya mukwano gagamel boy kyekiriwo bashaija Kruise wants to join bashaija njagala kumanya oli ludda mukwano oli luddawa era sooka ompandiikire wano oli luddawa so abantu abaagala ogenda ettaki bambi si bakotogera ebyo byonna n'abataki bennyini bakoowu you guys if I may tell you I went to I visited different countries nagenda Netherland nga Netherland ejjudde abataki a lot of them nange kenyini nentuuka okutya ne ngamba neŋŋendako eyo gye wandigambye mu kyalo Masaka eyo munda ewaffe nayo ne mbasangayo can you imagine ne mbabuuza naye bannange kiki mutugambe ewammwe ensi nnungi naye mwate n'omukolayo ki ne bagamba tuuke problem Chalk is still me. Yes, Bende is still me. Like they also don't want it. They don't like to be there. Kakati omutaki bw'aba tayagala kubeera mu nsi ye. Lwaki mba nsindikayo gwe? Lwaki gwe bw'ojja mu inbox yange ne nkugamba munaye embeera yeeyo nze sikyagi advisingako, then you feel bad. I'm not saying nti taki ng'ensimbi. No. Taki nnungi bw'oba ogenze kulambula. Taki nnungi bw'oba ogenze kusuubula. Taki nnungi ngoge kulambula kwe kinyumo. Ebyo nnungi nnyo oba ojja bisobola. Beni Husna mwena mbaagala nnyo.
era mbatumidde. So ebintu bwe bityo Turkey nungi naye bw'obanga nga togenzemu ebyo ng'ogenze kukola kuyiiya nga munnayuganda banange sikurekomendinga era asijja reason being kyenjogerako nkimanyi accommodation aw'okutuukira wennyini oba wogenda okubeera wabi sente yes oyinza ofuna ennyumba ennungi naye nga sente ez'okusasula toziina ngoba sente za musaala okiwulira emirimu gyabula emirimu tegikyaliyo however egiriyo yes abaliyo bakola era oli ajja kugamba ffe nga gye tuli tukola naye golowooza buli aliyo musanyufu nti edda nze nali nakagenda ettaki nga tubeera n'akakadde ng'ofuna akakaddeko lwalinga 1,200 ng'ofunamu oba akakadde ke Uganda obanga kamu 2 by then naye kati essaawa zino bwe tukebera kansooke nkebere na wano ekintu ekiri logic essaawa zino 10,000 lw'ettaki bwe nduteekamu Ugandan shillings ziri wa Olukumi kyembadde njagala obbalaga kigaanye ate nsobola kikolera ku ssimu. Njagala nnyo share this video guys. Banange msharinge video bane tunoonya kumanya banagenda tetwagala kumanya naye olunaku lwaleero nzize nga njagala wallahi tumanye amazima ga Katonda njagala tumanye muleme kugamba mbuno sikola ki sibaagaliza ate simanya biki. Yes, abaana bajja kubeerayo bakulaga nti bakulaga ssente bakyakala bagira naye embeera si nnungi. Buli muntu abaana bangi ababadde ettaki abaliyo naye bavuddeyo. Just a moment kamala okusaba gundi kuba kino kirabika oba kigaanye. Babe, a minute. So abaana bangi. Sorry? Yeah, just a minute. So abaana bangi abaliyo nga bavuddeyo nga ate yes bakugamba nti no Turkey bajagala Turkey nungi Turkey ekinyumo Turkey eringa Uganda ekinyumo wali mu buyembe mu biki onyumirwa naye ovuddeyo naki kyekisinga okubeera ekyamaanyi ovuddeyo naki essaawa zino okimanyi nti essaawa zino mulimu abaana abaliyo nga n'omwana akola obwakadaama ng'afuna emitwalo gy'ekyenda oba kakadde ng'ali ku shuwa ayinza okuba ng'asinga omwana ali oba mu factory ng'afuna ssente kuba ssente baagaana ozzongeza. Nyina mikwano gyange abamu ng'akugamba nze nasalawo kati ebikyannema kuba mbuliddwawo okulaga kanjira mbeerayo naye ng'ate bandyagadde okola kyogenda mu nsi endala. So mwe abagamba mbu ate lwaki siyagala kwogera ku Turkey sigivunza ate n'abaliyo sibavunza because fenna buli nsi erina inflation naye eya Turkey ekyasinze. Ensi zonna ziina inflation naye eya Turkey eri waggulu kuba obwotunuulira The Guardian was it The Guardian waliwo egundi endala ezzemu neyogera nga bagamba nti mu 24 years inflation Turkey gyeyina yamaanyi okusinziira we baali basinga okukirowooza in the whole world okitegeera. So ebintu bino njagala bannayuganda tukkirize tugaane. Twagala nnyo okwadvisinga ate saagala otomere ssente z'obeerawo ng'ozitomerawo ogambe mbuwe otuukeeyo ogambe nkutomezza nyabo nnana matovu sanyusa okukulaba. Then n'ekintu ekirala security wise bintu bingi ebiri e Turkey at the moment nti gwayagala ogendayo ekisooka currently ku embassies ezisinga zirefusinze visas nyo. I have people in Nigeria who are my friends and my followers. They've been applying several times but they don't really get visas. I have people in Cameroon babadenga bagezaako okukola ki okusaba visas naye nga tebazibawa nga baagala genda Turkey.
then Uganda eyo yo ate kijjobe banji okitegera banji nga bagezaako okusaba visa naye nga nazo bazibamma ekyo nakyo kiri awo ogenda kuteekamu ssente zo visa bwe bagikuma ozzaako ki muyiyeeko ku nsi endala Uganda eri visa free ku nsi endala nyingi muyiyeeko ewalala okitegeera naye oleme genda atotomere inflation ng'ogenda funa omulimu bakugambe wano ogenda funa 15,000 ofuna akakaaga naye bw'oziteekamu wali eri muze Uganda ofuna mmeka era bw'oba ofunye ezo ogenda kusasulako accommodation ogenda kusasulako internet zibbiruzi zo nabikoze bitya olyeko abaana abalenzi oweeko kamaama nagundi kiki bannaye njogera ku ttaki ombuuza Poland Sylvia obadde ki time ya Poland bweneetuuka naye tujja gyogerako then currently also inflation naye ereetedde abantu dduka nti abantu abamu abaana abamu abasinga XXL media from Thailand. I love you my darling. How are you? How are you? I am next to your country. Sawa yonna ngenda kusalako wali Thailand na mutima lwakuba nayitayo buyisi luli naye this time round nja kuvaamu nkusaleka omuganda wange nkwagala nnyo so mbadde nkyagamba nti no ettaki challenge yayo n'ennaku zino visa tezirwawo okufuluma abamu tebazifuna waliyo residency kubaliyo nazo abamu baagano bazibamma okuzikola ki ozizzaamu okitegeera abamu tezikomawo olaba ne abamu abula bannaye kiri ettaki mukama katonda nsaba baganda bange abaliyo katonda abasaasire era ababeererewo nti n'abalina visa n'aba renewing a residency nazo tezikola ki tebabaddamu kubawa lwaki they are also frustrated embeera ebanyiga embeera kyova olaba nti no bangi ku bo badduse ne bagenda mu nsi endala sikulimba like bw'ogenda mu Rotterdam ya Netherland nze natuukayo nentya n'okutya nga ndaba abataki bangi mu butale everywhere nga bangi nengenda mu kifo bagiyita oba Black Center oba African village something like that nengenda nga wajjuddeyo nengayi ate African village yafuuka Turkish village storage nga yesu abaddugavu bangi naye ng'omutake mungi ali eri nenga omutaki atugamba ensi ennungi naye enaakola ki nengenda mu kyalo eyo nazaala wange musimanya mubaaba nazaala biki mu bamaama wa nazaala wange seriously nga naye abatake gye bali eri mu kyalo ddala you know nabo embeera yaabwe ebanyiga so ne deportation abaana bali ku dduka Habibi ongambye Habibi take me to Britain wabula gwe nana gamba kimu Habibi take me away from Turkey so waliyo eyo challenge ya deportation abaana baba deportinga police ebaddusa eno ebajje eno ebazzeeri I feel bad for my friends bwe mbalaba nti gundi bamukutte seriously kimpisa bubi kati ate gwe omupya ombuuza tips ogende ettaki ngutomeza otuukeyo ogambe bannaye Sheedakruise yantomeza akaana akakazi ako bikoze bitya no sigenda bikkiriza bakwano era gwe bw'oba ng'oli eyo ng'olabira ddala byenjogera tebiri mu magezi Habibi visit Turkey otherwise temwerabira subscribing temwerabira kukeberako Sheedakruise on my YouTube channel please subscribe and if you think this really kikuteekamu nga kirimu ku magezi kibeera please comment like byonna buna avudde ettaki XXL ogambye lumbu yavudde ettaki byamuganda wange lumbu yeebyo sooka obireke sinnabimanya muganda wange you said you just XL agambye you just 1 hour from Thailand please come and I will take you around babe I'm coming to Thailand I was in Thailand on my way to Hong Kong twastoppingireeyo era kyemmanyi from here bwe naba ngende Netherland era tunjayita eyo naye sigenda vaamu ngenda funa transit but ngenda kujja visiting era wabeerayo munauganda omulala nga oli Hong Kong please
hit me up. Munauganda ngoli Singapore kuba zensi zengendo okuvisitinga awo. Abumwe abe Europe mwe always tulinkinga up tewali buzibu. Aba Istanbul tujja kwesanga mu transitinga bulijjo. I always feel nice and happy okusanga bannayuganda bannanga abettaki bemmanyi ne mbasanga ku airport Entebbe ne mbasanga ku airport Istanbul. You know, it's a privilege. Nkyagala nnyo era kinsanyusa mbagala nnyo. Naye temwerabira subscribing of YouTube channel yange Sheedakruise awo wenkyatudde. Ensonga zange nzibawadde lwaki sikkiriza oba lwaki people have been complaining nti mbamalamu amaanyi nga bazze kuki neti yettaki bankubira nagisazeeko naye era buli kaseera bankubira simanyi buzibu ki bwe balina simanyi seriously bannayuganda abali ettaki okugalawo intaneti nga bulumi banenga bulumi these people mpulira ekiseera nga mpulira njagala kukaaba intaneti baginyongeza ssente ngisasudde njiggalawo neti bagiggalawo. What is wrong with them? Seriously, what is wrong with them? Wama mbadde nkyabagamba nti Sheedakruise as usual on my YouTube channel. Mbawadde ensonga lwaki sikkiriza kolaki oba sibawa go ahead kugenda kugenda kukolera Turkey. Mugezeeko ensi endala. Uganda eri visa free ku 66 countries. Ze muli visa free ate buli wamu. Teweesiba Turkey waba waganye. Obugagga bwo buyinza okuba buli Uganda. Obugagga bwo buyinza okuba buli Nigeria. Obugagga bwo buyinza okuba buli Hong Kong. Buyinza okuba buli Malaysia. Buyinza okuba buli in a different country, Europe. So gwanyumya Poland, nalabye someone who was talking about Poland. Mukwano. Ebya Europe, nabawa video engeraga requirements on how to travel without an agent. Nga gwe wegobedde ku mpapula. Osobola okugenda ku YouTube channel yange n'okebera mu Europe. Sirina agent gwe marketingira. Nze siri agent, I'm just a travel consultant by profession. Kyekyo sirina kirala kye nnyongerako. XL agambye babirya Husna Byansi ye wannagagga oba kati aliwa. Babiri ali Kampala. Kajoba Hassan. How are you mukwano? Gyebaleko. Mwenna abampuliriza neyanziza. Mwebale kundaba. Mwebale kumpuliriza. Kyengambye, salaries are low in Turkey. Security is tight. They are refusing visas. They're not permitting visas. It's really hard unless if it's too much. Yes, salam, hoshgaldness, medet. Hosh godness. Seni sijja kutandika kuba sina gayomba mu Lutake nyizo kulemba ngona ya kyekyo. Badde ngamba jobs are low, security, by refusing a visas, deportation eri very high. Then also residence permits tebakyazi kola bulungi tebakyaziddamu. It's really hard. Then another thing, the attitude from foreigners, the attitude to foreigners is really high. It's not positive because they think foreigners are really taking away all their money, all their riches outside their country. Yeah, the salaries in Turkey are low, the prices are high, the inflation is 80%. Yeah, that is it. And lastly but not least, guys, shopping. If you want to shop in Turkey, maybe I can recommend somebody. Go gamers, masichaberayo Turkey. So sagala muntu abere ne hope agambe bannange oganye ate. And those of you who are saying by receiving, I'm sorry, I don't receive anybody. Those of you who want me to apply visas for you, I am not an agent. So yeah, behavior. Mugezeeko okulaba nga muyitamu mpola mpola tulabe. Mwebale nnyo abandabye, whoever's been online, I appreciate okubanga munfisizza obudde bwammwe ne mundaba. Sheedakruise, please don't forget to subscribe. Mugole, I love you.